Muyika ndusu Kaye wisdom. Asule kazo mu single room. Ataina mulimo fraudista. Avuga UAP. Wangambye nchiddemu nakizemu ninda kyozako sichiraba. Kaye wisdom muyika ndusu. One day alinze nongamba nchiddemu nakyogedde Mirundi ena. I'm waiting for your reaction. Sikulaba. I don't want peace. I want violence. Muyika ndusu nga sikulaba. Kaye wisdom akakamanyiro kako kagenda tuka kowe kakoma osobola manyire ekyalo nayo ofunayo omuntu ogu nakusamulaini. Kaye wisdom ataina mulimo asule kazo mu single room avuga kyali ya UAP agenda amanyira abantu kuluno wagudde kunze ngato wangambye nchiddemu nkwate tonnankwata sinnakulaba. Wande yalinze nongamba nchiddemu nti wakwata omwana eyukke nenchiddamu. Muyika ndusu ninda kyokola ogenda okuba abantu kaboole oganya okukola otambula ku program ogenda omanyira abantu. Muyika ndusu kati no wagudde kunze gwe ogenda omanyira abantu gwe omanyira manyira otisatisani nze gwoza okungamba gwe mbukikole kiddemu olabe nakikoze nga sinalabawo kyokola Kaye nga sinalaba gwali ekazo ali mu kasingo lumu ekazo nga sinalabawo kyokola. Toyina kyoli olimbwa olimbizi gwoli mazigambizi Kaye toyina kyosobola nakunkola gwe toddangamu okuntiisatiisa gwe tokiddangamu ebyogenda gwe ng'omanyira abantu gwe muyika ndusu olinga ali mu kibadda twagoba lwa tukuba kaboole ogenda otukuba kaboole paka bwe twakola ki muyika ndusu bwe twagoba. Emotoka yange yakuluma nnyoko yagigula okuva enagula emmotoka muyika ndusu totereranga. Muyika ndusu nga tonnankwata nzijaako obwambega Kaye woba asalabo okubega NUP nze tonteeka mu bwambega bwo sete tuzikimayo ffenna. Kaye okola bwambega mbusibanya nyenda kunyiga amapeesa nga tonnaganyiga gwe toyina kyoli gwe wisdom olimbwa oli bisesemegwe nga nakikoze kati nga nabyogedde otyo nga sina kye nabadde nga sina ngambayo nkole n'ekirala. Muyika ndusu can your wisdom nga toyina kye wankoze nkiddemu nkyogere wagenda eyukke n'oyagala okukwata omwana wano wakuba omuwala n'omugjamu olubuto. Muyika ndusu ogenda ogamba abantu nga we nasula ewuwo. Muyika ndusu oli musiyazi wali agakukuba lugalo munyo ne Frank atambi gwosuza basajja bokka goni namusuza goni osuza basajja. Muyika ndusu nzijaako obusiru bwo oli myaka ana toyina kyoyina. Kaye emyaka gikuyitako otegeera emyaka gikuyitako wisdom mazzi myaka ago toyina kyoyina. Oli kazo mu kasingo lumu webasi okola gwa kuzanya mupiira na kulya bya nnyanja oyina takaliriwa wakubidde kasiko ale kasiko njagala kutwale ku nyumba yange toyina nyumba leta ebyapa nkola mu ministry leta plot number ne block number Kaye toyina takali oyina. Stop fooling yourself.
lekera okumanyira abantu gwe ka wisdom oyina ndawe ya satu ngoyina takaliri wagwe osula kazo omusingo room toyina mulimo twajjangewo ekitanda kyoyina si kyeky'amasomero wakibaka ku kazo primary school ovuga aliya ya $8,000,000 mu babloga bonna Kaye gwasinga emmotoka embi toyina sente olero zunga ku programu ku butoko show wewaayira nze nina abakulu bo baliwa bagambe bajje bankwate njagala kaniyo wisdom oba oli musajja lagira abakulu be wangambye bajje bankwate wendi n'olwaleero sikoze nkulinze mbwagwe agamalala eyo stage gye weeteeka muggwe Kaye toyina kyoli owunya kaboole oyina ndawe ya satu ogenda Bulaaya osabiriza buli wakagenda Bulaaya wisdom nga siraba yakwaniriza ku airport odda na power bank muntu kyagende Bulaaya nadda ne power bank wisdom mazi ngodda na power bank ani akwadiriza kwa airport ng'ogenze kisula busoze mu ntebe z'abantu wali apasitizeko ku hoteri wali agezeko Bulaaya Kaye n'osula mu hoteri siza kubira abantu bakuyambe gwe obunaku obukujjudde sente z'olinnyamu ennyonyi ng'osabiriza lwaki tozizimbamu ennyumba n'ova mu muzigo wano ogende Bulaaya nandaweya nerema okugula gwe okyambala ndaweya zine zirimu ebikuubo wazaala abaana bana bakulema okulabirira oli wano omanyira bantu Kaye mukazi waliwa bonna tebanobye wisdom mazi wakati be Mirundi emeka mu bakazi bo nekwata sente zange nendabirira ebyana byo gwe wisdom mazi oli munaku wakuba omuwala n'omugjamu olubuto fayiro ye kyaliyo ku polisi wali mubulizi wanjiri wakulya wali kawaala watadda nnyoko mbu maama wo yafaawa taliyo kitaawo taliwo gwe wisdom mazi kigenda kyesiba ku bantu gwe wali nyeetokota gwe ojja kulya gwe wempunya gwe ojja gawulira gwe tekiina mulimo kigenda kimanyira abantu wano avuma balamu oli ku leediyo yo oyina ki gwe wisdom mazi gwe oyina ki kiki kyoyina wesiba ku famire z'abantu wano gonde mumanyi Kaye toyina mulimo emyaka gikulekako you are 40 plus oyingidde emyaka 4 ovuga kyali yekikadde UAP osula kazo kasaawe fenna twali tuzeeko ewuwo ekitanda toyina kya byuma bana abaana b'amasomero bye basulako oyina contract gwe ne TV kigenda kyasaamidde kiringa ekibada gwe twakoowa gwe Kaye gwe kutuunyiriza kaboole gwe kuluno walinnya y'amagye otiisatiisaani gwe mbwa mbo kiddemu kakiddemu wagenda eyuke noyagala okukwata omwana idiot baako kyokola ndi wano nkulinze gwe toddangamu kummanyira gwe muyiika ndusu wewe obwavu kitaawo bwe yaleeta size yabukuleetera weesibye mu bayimbi oli muyimbi wano Laneke yasooka okuwa emmotoka gye wavuga twafukamirira Laneke obwavu obukujjudde kiwunya enkwawa nnyini tojja kukutukuba kabooli wisdom mazi manya sayizizo wano buli omu agenda ewo oli musajja osuza basajja gwe wasuza ntambi n'omukuba olugalo mu matako nze kennyini Kaye waakuba olugalo mu munyo wali toyagala kundu epinga gwe kisiraani osuza basajja bokka ne Simon naye ogambye wamusuza oli muli wabisiyaga gwe nze toyina kyojja kunkola gwe ebyo badde ovuma abantu gwe Kaye ng'obatiisatiisa sibanyi oli mutabani wa genosale ebyo weerimba genosale takumanyiiko lekerawo olimba abantu nekapeeka totuuka olimbega USPI twadde tuketta ffenna tebakusindika okette Bobi Wine Kaye baali bakutteko
bakuteko ovumya abantu wano government igatekwata olimbe gaggwe sate tutuzija afane nabimanya ene motoka ye yakuluma wizidomu mazi eno ye yamulumene eno ojirabene ye yamulumene eno Siya yakuluma kuliko sate za nnyoko gwe olaza fenate tukola okuva wenagule motoka wampulirako ennugu wali agala mbere nawe tuli embizi twali agala mbere nawe Kaye tolina kye weeyongerako oyasamye mwaka ku mwaka emotoka yange yakuluma olaza sate zijja mu bukesi nze wemanyeze wajja nosale mbanyeze kimalo sente zikyusa bulamu bwange Subaru yange ye yakuluma wasigala mu kyali ya yekikadde oyina mulimo kiggwe emmotoka yange yakuluma gado gambe kitawa aggulire nawe gado gambe kitawa aggulire buli okuva nagule emmotoka nozimba omutima onabijja kazojo webase musingo lumu lwaki tokula omeze ebirevu Kaye omeze ebyoya ogendo yesama wena olinga ali mu nsonga z'abakazi kyona kina kabole mukamwa Kaye owunya akamwa nze toddanga mukutiisatiisa gwe mubasobola okummanyira gwe tolina kyosobola kunkola nakizeemu emirundi ena nga tolina kyewankoze gwe kaniyo wisdom stupid Kaye genda ogambe kitaawa aggulire emmotoka bino tetubijja mu kwasama kiwunya kaboole mbonyende Bulaaya ovaina pa bank nandawe yekulema okwegulira gwe nga siraba nkakulesivinga ku airport wano wamala wagende UK Kaye nomala ku airport esawa 7 nga kakalamu ali mu hoteli yebasi wano mwagende UK temwefumbira amala agakijjudde olimbe gaggwe nzijako obwambega bwo isima we yafa wasanyuka wano olozo sobola okubanga isima tewasoma gwe tuzo obunaku bwo wansi kati ali eniskini ovuma waki mbojjeni ya kiddemu olabe nakizeemu nze tebamanyira nze tosobola kunde yalinga kola kintu kiddemu nakizeemu njagala ndabe nga tonnankwata mbweza nina amapesa mu government olina amapesa kiggwembwa tosobola nakwegulira ndaweya olikaza omusingo luumu weesiba ku banene olina munene kiggwe mazi nnyoko wamutadda mama otaliiwo tatunakejje mu katale ogenda omanyira famire z'abantu kitaawo Kaye taliiwo ene motoka siyo siya nnyoko siya kitaawo genda okole Kaye yasamiridde nnyo kiringa amaleere kigenda nekyasamaje nakaboole n'alabika kyonna nekyogenda kyonna omutwe ku kyempumumpu toyina kyoli wisdom mu mazzi ebyo bye weerimbalimba sibanyenda kwesibawo gwe ngani ayinza okuwa akalulu gwe atasobola kubeezaawo baana bo gwe wakubadde omuwala n'omugjamu olubuto fayiro ye gyeri ku poliisi gwe olimbega kigenda nekiketta nuupu nze njagala ne jenosali sibanya nze nzijjaako obwambega bwo naye ku luno walinnyeetokota gwe njagala obeeko kyokola kale Kaye oba musajja do something ontegere bwenzito waggwe n'abali mu gavumenti batya nga yampologoma oleete kano kana akasula wano ekazo Kaye ozannya mupiira lwaggulo n'abasazi b'embizi toyina woofiisi mwokeera muyiikandusu kiwunya kaboole ate linda ntambi naye ajja nakugambye toyina kyojja kunkola ggwe
nja kukuba n'ebinyombi yiwe gwe ebyo weerimbalimba ebyo n'ovuma abantu wewekweka mu linnya lya Jeno baakugobadde ekapeeka wano weerimbika mu bayimbi sibaja ndi mu IRPS toliiyo Kaye ogenda bweru kufera abantu tosobola batwala ewa Jeno kiki kyobogeze kola e Bulaaya osula mu ntebe z'abantu tolina nazipangisa wooteri gwe kyejja nze mbeera bweru ng'akomawo na power bank muntu kyatambula ebweru n'osigala ng'osula kazo oli kazo mu single room nja kutwalayo n'abantu tolina na wosi gwe tolina na paasi mu nnyumba yo gwe ojewola ku neyiba gwe bw'oba oli musajja nnyo baako kyonkola nkukuba ebyo ebinnyo gwe abanene bo bali wanga tebannankwata wakula entalo z'osobola gwe simanya kanyo wisdom simanya mazi wisdom goli maziga mbizi ojja wano weerimbalimba mbujajjawo n'akerekejje mbu yalwana mu lutalo yalwana wa singa ofaanana bw'otyo olinga ekisiimuula yuwe fraudist oli mufere Kaye oli mufere yuwe fraudista bana ba intelligence bebakuwa ku busente obakette ne Bob Wine nga tebakwatanga bonna abana mu nupu babakutte Kaye nga tebakwatanga sente twazikimaabo wali ku intelligence ne bakiwa n'amafuta ga bwereere ketta nupu kiri wano kyasama kiringa ekibada sente tuzijjayo babiri gwaza zino sente nazijja mu Bwambega Kaye sente nazijja mu Bwambega oganyo kola emyaka gikulekawo oyina abaana bana okyasula mu single room gwe waliwo osuleka z'omuyala gy'omanyirira abantu gwe kati wakubidde Kasuku njagala kutwale ku nnyumba yange ate kakutande olage ettaka eritali liryo Kasuku jjo nabadde wa Kasuku nga tuvudde ku pata ya Ebrahams twale ettaka eritali liryo nkuswaza nga bwe naswaza lwiki nze wano teweewe ettaka eritali liryo nja kuswaza Kaye obwo butaasoma abwo oli myaka 4 tolina ky'oyina oyina abaana bana obeera Bulaaya osabiriza tosaana kwepangisiza wooteri ng'ogenze ebweru osula mu ntebe z'abantu owunya ebigere nodda ku airport n'otula Kaye njagala vidiyo nga waliwo akwaniriza wano kakalamu byonna yabitunyumiza ne bakuwa ebitu bya ddaaka n'ogaana bitwala gw'oli mazzi wisdom era waba wakulimba nti olina ky'oli omanyira oli ku biiti akiddemu alaba enkizeemu wakwata omwana eyukke baako kyokola tumbaavu baako kyokola wendi nkulize sikulaba inkulize Kaye sikulaba bya man lwaki obiŋambira ku lediyo tomanyi gye nsula nze ali ondabyeko ku poliisi gwe omanyi abakegendezaamu gwe okunkwata omanyi abakanegezaamu okunkwata gwe omanyi gwe bwenzito waggwe omanyi emirimu gyekola mu gavumenti eyo gwe omanyi twasize ettaka gwe zenkwatiridde gwe ojja omanyira weekend nina meeting ne ba member of the first family abo interest za ttaka ojjano ongaayirako kaboolewo omponyereza akamwa gwe toddamu okummanyira gwe wisdom mazzi nja kulumba ku buledi yawo nkukube nkuyiwe n'ebyo ebinnyo gwe ene motoka si ya nnyoko nze siri mwana wa nnyoko bw'aba kitaawo teyakkolerera ku myaka 4 ngoloza sente ojja kuzijja mu kumanyira bantu n'ekyo ekimu ekyo ekikuunya kaboole kati alien skin ovuma waki alien skin omusinga ki mu babbuloga n'abaana ba TikTok Kaye bakusinga Kaye stop pretending obulamu bw'oli musibu bwo ne ba TikTok bakusinga abaana balina amamotoka mapya oli mwali ya UAP yonna ekuba ekikka oluvaamu ng'olaga ekitu ekyo aba traffic nze Kaye wezidamu mutabani w'omulaalo myanyonnyo bwe kigaala agamwa
Ndeka yewe vidama. Nyo. Alien yomusinga kigwembwa asule kazo. Oinengo yenya totusa na masati gwe. Twagoba kayeru akuunya nkwawa. Sayimoto inacho omusinga. Sayima avuge moto kapya UBN. Sayimo kawalata yazimba. Kasuku to inacho omusinga. Nzake nyini junior kayeto inacho omusinga okujjako ekitwe kinene n'okwasamirira. Wawulidde bajjose yagambye. Wawulidde bajjose yagambye mu kavidiyo. Bajja ategeera yagamba abantu beesonyiwe. Kive Bulaya ne power bank. Mbonva Bulaya. Kiki kyokozewo ekikyusa obulamu bwo. Nga ne tiketi bakusondera asondere gwe. Halo mami. Njagala kujjako Germany ne bakiwa embuzi eno. Okola mulimo ki? Kaye okola mulimo ki? Ne ba TikTok bakusinga. Eyo lumu josulamu ekazo bagirundiramu nkoko. Nokola video ngo obutandalo buno obwedda ebikopo biri wali. Kigira mu soti zonna ziyulise mabega. Otusuza tuli bakazibo. Oyala kukubangala omunyo gwe. Mbo Johnny yanamusuza. Wali agala kunkwata. Kaye toyina mukazi. Bonna bagenda toyina sente. Ate bawa win success akunoonya gwe. Wotave ku win success. Akakawala akakakola ku BTM gwe. Gwe wizidomu maziva ku bantu. Kayizi yagamba doli munaku. Walawa interview mukwano gwo Kayizi gye yakola. Lero ovuma bebekulu. Kati bebekulu abadde ovuma waki. Mwabanaku bechi watule. Kuluno. Tukulinze kaye bako kyokola. If you are man. Gwe wande yalinze. Nongamba wemba musajja akiddemu. Nkizeemu. Gwe tosobola kunkanga mu ggwanga lino. Toyina kyosobola na kunkola gwe. Kaye tosobola kunkanga tiisa gwe. Wadde okunsongamu olugalo gwe. Ogala ekitwe nnyini. Onkole kigwe kisirani mbwa ya malaya gwe. Va ku win success. Bawe yasaze. Bagenda kuyiwa ebinywa gwe. Oyagala nnyo abakazi toyina sente. Ate va kulya ku bwana obuto. Ogeze yuke omukazi akulekedde omwana we otandise nnyini okwagala okukwata omwana kiri wano. Wano wakubadde omukazi davaamu olubuto. Fayiro teriyo ku poliisi ekawala gye wakulira. Wali mubulizi wanjiri gwe saitaani. Kize nnyini kyetadde mu bayimbi. Abayimbi bakoowa Kaye. Buli ewali kamera woogera. Ewa bebekulu wali okolayo ki? Buli wekiwulira kamera. Buli wekiwulira kamera tekirina mulimu. Ewa bebekulu wali okolayo ki? Buli muyimbi gwamumanyi. Buli family gwagimanyi. Kaye stop okumanyira abantu. Stop okukozesa amanya g'abali mu gavumenti. Tebalina kye bakumanyiko. Nakubira ewa Jenosale Meja ndi walana. Nangamba tebakumanyi gwe. Lagadiye yakuleetanga ewa Jeno. Wagendayo mulundi ogwo. Jeno nalabanga byogera tebikwatagana. Mbo bakuwa omulimo sibanya mu UPRS. Gwe bakuwa omulimo gwe. Nakagende wa Jenosale Mirundi yena. Nyenda n'okukutano ne Akoze tuddeyo ne daddy. Mugada president. Oyo onyumiza ekigwe Jeno. Werimba. Fe tugeze kapeka ne tujjayo wamma ku sente. Ze motoka amaze tuvuga. Je mirimo gye tuyina gojjayo kikaye akyasula ekazo. Stop acting what you are not. Moyagala kuba MOP. Naye ntegeerayo gwa kyawunya akamwa. Kaye tumanyi na kutawaza n'otukula gwe. Moyagala kuba meba parliament. Kyasaamiridde kiringa empale y'omunda. Isimo okuva we yafa Kaye totereera. Ene motoka si ya kitaawo. Esete zenina siza nnyoko. Dangamu okumanyira gwe. Ozasula kazonze. Kakalamu lwaki takuleeta gyensula. Wano wajjanga ngoyagala kwana mukazi wange Tasha. Nga tobyogera. Ozoyagadde okwana mukazi wange. Ogira nyenze weereeta ojja osinika ebinnyo.
ogenzeewo otadde olugalo munyo wano Fulaka atabiwe yagendewo era ne wali ogera muteeka lugalo munyo oli musiyazi musibaye nasuza Saimo nesuza Junior bonna be wasuza nga bakusinga oliko kikolimo gwe Kaye toddangamu okumanyira gwe okuteekanga engalo minyo gwe otusuza bo tuteeka engalo munyo Fulaka atabi wamuteeka olugalo munyo Saimo Kawala tumutadde olugalo munyo nange kennyini kamwa koogera genda bakutayirire genda osale ebyoya Kaye mu nkwawa oshevinge okakane otulekazo toina na TV gwe uwo oina bu inchi 32 twalaka abantu gyosula njagala olete ebyapa by'amataka goyina nkola mu ministry nga kebere but kayerekerawo okumanyira abantu leta amataka goyina tugebere leta block number ne plot number nawulidde oyagala kutwala Kasuku ku lwokubiri wamukubira Kasuku omanyayo Junior musajjawo Kasuku ng'akyawiraki naye ennyumba gy'ogenda okulaga eberenga yiyo kalusu wisdom mazi meke siwe ennyumba gy'ogenda okulaga yiyo nja kuleeta plot number ne block number oswale nze najje kumalawo bufere ku social media genda obuze mu sirwich wana mu sirwich yalaga ettaka eritaliriye kye namukola namugala leeta block number nze buli ttaka ndimanyi wano mu Uganda nebwonzukusa noleeta ettaka lya Uganda noleeta n'erye Kenya kugaa lino lya Uganda lino lye Kenya wisdom toyina ttaka nakebedde mu system Kaye toyina wadde we bakuziika gwe masiikini kitaawo ali nga tomulaga weesiba ku bantu mujja nosaleko jja wange mujja jange nankerekeje maama wo waali mulamu watta maama wo nga mulamu ali kazo wali wefuula byotali mbwaidde ya Junior say it again ogenda kupa sente zange ziwasimbyewo wagambye weziramu n'ekyogera ogenda kupa milioni 10 Kaye njagala sente zange gwe kijja kinjasamira gwe onkole kiggwe kisiraani ani gwotiisatiisa gwe nkiddemu okiwulire nkulinze nolwaleero saakoze nkulinze ku luno bukyanga ogenda kupulya gwe wempunya akabiina gwe ogenda kupulya gwe wempunya akabiina gwe Like Junior gwe tomumanyi nze ompita Junior ompita Isima nze ndimu ba Isima bana nze ndi muzibu nze tebamanyira nze ndimu ba Isima abo sitya losi nanzala mulumi omutwe tata wange mulumi omutwe na Junior namuvaako amafuta genno gomanya amafuta jengajja gwe nze amafuta nwaga police make research about me ojo manyira bere kazo omalosa amba omupira n'abasazi b'embizi ojo manyira alien skin omusinga kiggwe kiwunya kabole bwe kyewayira oyinza ogende wa genocide gwe nosigala ng'oli munaku fe abakagende nga tuvuga mpya twakagende wa genocide ziziro sente tuzifunye omuntu aba nofuna ku sente n'ogulako emmotoka kiri mu ayiri yenkadde mwe kiregera ebinnyo nze Kaye weeziddamu mutabani w'omulaalo nyonyonyo oyina ente gwe wali omulaalo omwavu ddamu bwa pasita gye wava Kaye wali mubulizi wa njiri nojja ne weerimbika mu bwa buloga kimbega ekiwedde emirimu toketta Bob Wine ekyotobera mu mitingi za security Kaye twakagende w'abanene emirundi emeka sente ziketta nupu mukwekalakasa Kaye tebazikuwaako tewazirya otera oguleko tiketi ekutwala egundi UK Kaye bwogende bweru batogeze ketta bannayuganda bali bweru ozolwaki bannayuganda bakwekweka Kaye buli omu akimanyi oli mbega toyina sente zisasula tiketi oba ogenze ketta bannayuganda teri akwaniriza otuuka ku kisaawe Kaye ne weeyaniriza osula mu ntebe ngato Kaye njagala opostigeyo ka video ng'oli mu hoteri nga bwe nakola nti wamaze nagenda ebweru balista timo ne banyaniriza
ne tubeera ku hoteli ne babalista timo Kaye teri munna Uganda buli omwachi manyo olimbega kwagwe kenyini obyeyogerako Kaye go nyinyi ogamba okolera state which is true but inze Kaye lwaki wafuuka mukwano gwange sikutwala wabakulu ku graduation yange osanze muganda president otandise okweyogerako muzeeyi ebya struggle byatutama abakulu tabalabira kunze kisinika ebinnyo ozolidde emmere yaffe ku graduation muganda president wamanzeire president yamusindika abeera omugenyi omukulu akonzeire yatuwane nti agenda natuwane ndala ku lwokusatu kikaye kize kirese omanyi kiwunya kaboole akonzeire omanyi ffe situlwago yatutama mufunewe munteeka Kaye onoonya mulimo oyagala gavumenti ekuwa omulimo tebajja gukuwa totegeera wayagala okubayisima kiri ku radio kyasaamiridde oli bajjo yagaggawala bajjo mugagga muzibu bajja kuba interest bajja ina all right okulwanisa alien skin kwa promoter Kaye promoting ki oli promoter gwayogera kwa alien toina wadde njibwa kirikazo nnyini kirunda nkoko wano buli omu Kaye yajjako ewuwo osula mu single room n'ekitanda nakisulako Kaye bwake nyini wagambye wansuza ngolo yagala kunkwata kwandi musava ompoyezaawo ompadde nyini obugatigati ontutte mu buliri era kyewakola ntambi olabe kifulaka ntambi bambi kwakibigula noga ntambi jangu osuleko ewange gwosuza basajja bokka mbane base kiro nyendo okuli onteeka olugalo manyuma wisdom tukeera tunaaba otulingiza nze nali nfiiridde mu kaluumu nko Kaye siriddamu kusula ebikubya nnuma nosuza ku kitanda ekyemitayimbwa ng'omwana w'essomero sigwe wankubira mbandi ewange wamma Kaye nga ankubira ali board omanyi Kaye talina mulimu buli waba board nga akkubira jeni yajange tunyumyemu nenda okutuuka tutuuka okwebaka mugamba Kaye semberayo kiro saa 6 mukazi wali wa myaka 4 toyina mukazi wisdom mazi abaana bawazaala baliwa osobola balabirira gwe abaana baba kujjako bonna Kaye toyina mwana wo gwolabirira tosobola kwebeezaawo katobezeewo abaana kijja kimanyiira alien yakusinga emirundi 10 gwe mu babuloga gwasimbayo obwavu n'abaana ba TikTok bakusinga bavuga mpya wano waliwo omwana bamita Ivo official bonna balina motoka mpya oli mu UAP aliya model 1997 nga bwenzaalibwa mboli mugagga wagwa mu bulizi w'enjiri dewa Pastor Kakande Kaye ddayo ewa Pastor Kakande okulenga Ota Boy gye wava nnyini kikuli no kino mboze nyende bweru nojjayo ki ng'osigadde oli munaku wano nakugamba pangisa ekisaasi ati jeni yakakati nze namanyiira emyala kiringa omusezi emmotoka yange yakuluma wali olowooza twenkana okuva we nagula emmotoka wazimba omutima we nalina sipaasiyo nga tonvuma amuzeyindeka naawe saa naawe nyingirire daddi ndeka muntu okuba essimu nkujjako andeka China ano gwenkalakata daddi nja kukubira edda soko ndeke malo kalakata embwa ya Kaye wininioni Kaye wininioni nali mukazi wo oyo Kaye ajja yajjange wange nekirya n'amalusiri gakigenda mukama tesobola kwefumbira mboli mugagga ki wagambye oyina abanene mu gavumenti benjagala bajje bankwate ate bwe kikulema nze agenda okukwata Kaye nkuwadde essaawa 24 wakoze program ku beat n'ogamba nkiddemu ndabe nti olina kyogenda okukolawo nze noano kyenninze naye bwe kikulema gwe okukwata gwe Kaye wininioni Kaye mazi Kaye ogenda kumbuulira gwe
Oja kumbulira gwe. Ne sete ze wasibyewo zimpe. So n'olwekyo muchindekere. Osula kazo ku myaka jana toyina mulimo bakunonyeza ku saati okola bwambega mu nopu ate bwovayo bwe wayira gwe kenyini wagamba okolera state era ne mu video gye wakoze wagambye mbogenda kunyiga amapesa ago mu government ganyege geninze otherwise bwoba toyina kaye kyogenda kunkola set up sirika bekazo mu rumu yo sirike bwavo bokujjudde n'abaana bakulemu okulabirira oyina abaana bana va ku win success bawa agenda kukubakaye obwo obwenzi bwobwo siba maloji na wachusi kulyambizi kayovumya abantu bovuma bakusinga bwefudde ekitagasa kaye bwoyagala bwemopi gwatasobola nakwesangula gwe abantu ogenda batesezaaki one principle butabaamu magezi kiro kibobweni kati onawo omusembezi oyo mbega awedde emirimu yekenyini abyeyogerera Kaye anwa mafuta ga polisi Kaye mbega omanyi gye twalaganga mbakulu Kaye iza yakwata Kaye ne mutwala mbakulu abakettemu sibadde kyaliwe nze ndi mukwano gwa Kaye mpaka nakati tekikola kikaye tekyagala kukola gwe mbuli ya blog avuga emmotoka embi Saima avuga UBN mpya daba kasuko emmotoka gyavuga impya Junior ne musubalu latest gwe Kaye toswala ko mutima noka ne banaye bine byokwasama okwefula chestali okumanyira alien skin kambivemu nyende nonyo omulimo muri ya blog asula mu single room kakala mwasula bulungi Saima wasula yazimbawo kasuko ali mukuzimba nyumba y'entebe Nzake nyini ndi mu ministry yebyetaka ndi mukuge amakwa yalingi weresi go kwa yalinga chikaboli bwekivawe kimanyira abantu inde mutabani wa genocide oli mutabani we kuvaddegwa chesi bakubatu lagadi ye yakutwala ngononya mulimo mu bayimbi kigenda kyekukutiriza ku bayimbi Kamiria ne mumanyi ne mama we mumanyi oyo bebe kulu manyi baganda be obamanyidde waggwe Shirani toina na jiriti esarabyo yaggwe damo manyire gwe wagambye koleka video nakakoze njagala okolewo kyokola nkulageko kyendigwe olabe bwenzito waggwe olaba abanene bennina Kaye leeta abanene bondeeta abange twesange ku kooti gwe ko jansereko yeroya wange ojja kuoza emisango kakaaga gwe wavuma abantu Kaye bakulinze nawulidde toyagala kunsuwinga kigezeeko ojja kuweza ogwange ozogwa wona le bosereko ozogwa fulaga gasumba wavuma daggenemuke Kaye oyo lekera luzira ate nkula guddo ogenda kufa masasi Kaye ojja kufa masasi kino kyogedde gwaddako okufa Kaye gwe yashamirira olinga omwana yayitake ekibada nkulinze ninza arrest wendi wano ninza arrest njagala kunkwata I don't want peace I want war Kaye wagambye osobola okunkwata kyeninze wano kigezeeko ndabe mala okundopa opa namba ya DPC gwe polisi yonna gy'omala okundopa ng'opa namba ya DPC nze kolagana n'abapolisi ku ttaka bonna bakama baabwe bonna akolagana nabo mu ttaka omanyi twesti gwe zenkuuma gwe omanyi abanene gwe bezibiikiriza gwe oddawo njasamira yasamira mbogenda kundopa ondope wani kati nojja kulira gwe wenzito waggwe wangambye ntiddamu wagende UK noyagala okukwata omwana nkizzemu n'ogw'omukaaga saagala weekwase gwendo opa ku police omala okola statement ompa namba ya DPC enkya nyenda Makindye enkya siriiwo nyenda kusolovinga bya ttaka Makindye wano era wenvuka kati nyenda kulaba na sisi we Makindye right now ndi busy bw'oba yagala kukwata Kaye nkwata ku Lwokusatu
Nyenda kati ku state duties wonda bila kati fulumi yange nyenda kusisikana RDC we Makindi waliwo betulina okuza kutaka awencha president yalagidde gwenno neyimba amundabe oboloza asula kazo gine emirimu gyekola sigwe wa jimpa nabaga si reporting awamu nze ndi muzibu n'okusinga mu kyemundaba nze junior manyigwe indiano nwana nabalina seta babbi betaka omuntu najaraga junior akuobo kadana nkugule nze bangulanze nze ndi shirudi ya president eno government yaffe tatange yalwana munsiko mulinga amazi nochono mbate munna kitegera kati munja kukitegera mvuga Subaru new model bona bange wa mungo banga mulinga ebyenkwawo mwe banaku mwe bakaye nja kuteeka woja omanyigwa bakageza ko go kundo opagwe ngabona baga keep that file there nze junior bando opanze Kaye kulinze jango nkwate kigende muri kodi nti Kaye wisdom asule kazo mu single room awunya kabole atasala byoya yakwata mutabani wa Mirundi muzukuru wa Yohana Mirundi gumanyire gwe jajja wange omugezi Mirundi yagabane taka mu 1900 Buganda agreement gwe ojo ntise gwe mbundaje sosobola kwogeranze ha nze junior ninaje sosobola kwogera mu gwanga lino invuba kiro ki principal netabuze bigere mu town nze gwe tomanyi gwe kyozanyira ko gwe nakola graduation first family teyajja gwa basindika ugai weekend nina appointment ne first family members abo ojo manyira manyiro jompo nyira ke nkwawazo gwe manyira size yo Kaye manya size yo gwe otisa tisanikwe nze nandi badde nasirise kazi sina buddebo nayo kunti satisa president 7 yagamba tokkirizibwa na kusonga mu lugalo gwe you tosobola wana twage na mitu bya jeno muwozi mwalu wanga sakulabayo twali babiri n'omugenzi isima jene mukeda tutuza wasile tuogera naye yasate zenino lozanzija wagwe nzamwe mafia myself nzamwe yanga mafia in making gomisiro kuteka bulungi wojagwe meno kubira mama Fiona wa state house akumanyira gomanyigwe nkufana nagwe nsurakazo kijja kimanyira manyira hey ujja kulya no wempu nyagwe nja kunyirize mabega gwe njagalo jonkwate waga ujja kunkwata chenize choka bobaka yeto ina chogenda kola wo setup todamu kunjogerako nje sagala kuddawo mbu twevume ndaga akaba nene boyina nange nkulaga abange otegere nti ndi kyumanzi mwana nabasajja bakulu bali mataka nemugato jja kubasengula wali wano musajja ajja ku ministry na manyira ne mugamba gomanyi mbo jeni yatotegera lwaki bwazene mujjawe takali yange ne mugaga gomanyi nakuba esimu ejo ne mamugamba gwe va ku mirimo ejo oyo muveeko jompo nyereza buno wisdom Kaye achambala ndawe ya yebituli kigezeeko ndabegwe ulabe bwenzito wagwe